nti tugenda banga abatte enkoko nti mpere ku makya nkwate enkoko wali mu kiyumba ngikwate ngisale ne bwerekana ne omuntu amanya nti asala nkoko ye ziringa ne kakati agala tukkakane ku muntu tumutte kiyita kyangu Beatrice kino nkugamba ebigambo kwadde wicheti ate oteekwa okubanga Beatrice kati ebigambo bino byote kuba nina ekirala kyempulidde kyoyogedde amazima ge Tunule. tunulira nze Igwe. surprise Ani? surprise Surprise eno yani. kanaka njagala okambale nga buli wonsanga nga koyambadde obeere nga toyambala Kale ng'ontaasizza naye naasobola okikuuma. bwe ndaba nkyali eno Ewunya ne palafuumu. Mr. Bariko wanyi muganda wa ensonga gy'ongambye ey'ekyama kyo ekyama kye kikuyisizza leero kituufu naye ensonga eyo ebadde teyetaagisa wadde ogigamba omuntu omulala yenna wange bazadde n'abazadde abanzaala bwekku bwekiri eyo ensonga wankubadde nze mukwano gwo teyetaagisa lwaki yetaagisa okubanga gwe mwennyini ogyesigaliza ku kyama kubanga wankubadde osobola okujja n'ogiŋŋamba ngansi n'ombuulira ekyama kyo neŋŋamba nze musawo kisaakye engeri gy'okiŋŋambye nandibadde nkikuma naye suubira nti waliwo ensonga y'okukyawaganya netukeera ku makya tukyawaganye ngaffe netandika okwanja ebyama byo oba gwe n'oyanja ebyama musawo kyogamba nti ensi ennaku zino yeewunzika bwetyo yabikukujju nti naawe omuntu gwe mbadde naye tukuze ffenna ku kyalo tukoze bizinesi watandika mu kalwaliro nkajjukira era gwe wambeererawo okuze nkulaba nga tukula ffenna ku kyalo ozimbye amalwaliro nkulaba bizinesi nzikoze ondaba buli kimu naawe osobola okundyamu olugwe kyogamba ekyo sobola kikkiriza Linda. Naye waŋŋamba wava Kampala. Naye waliwo ekintu kimu kye sinnaba kuwuliramu ggwe yava e Kampala. ngaki Twogedde naawe ebbanga kuno. Naye sinnakuwulirako ng'okoona ku linnya lya Muzaffalo. Muzaffalo tomuwulirangako. Muzaffalo waawo Kati n'obeera ne Brian notamanya nfanfeewe. Nalina mukwano gwange kuno nga bamuyita Muzaffalo naye yava kuno n'atugamba mbu agenze Kampala. Kati naawe yava e Kampala olina okuba ng'omanyi Muzaffalo. naye naawe jjawo kati ate nze mbeere nga buli ali e Kampala bamanya yagenda e Kampala Akati ngaffe buli muntu ali ku kyalo kuno tumumanyi. Kitegeeza n'ali e Kampala oba e Kampala alina okuba ng'amumanyi. olaba e Kampala tawuni nnene amayumba mangi ate mpozi nga onsindikidde location then nendyoka manya gwe oli wano nga nkumanyi kuba olaba waneno ku byalo bino kuno gana amayumba mugamba nti wano wagundi naye eri gwe wajje wamama Nanfuka. naye ensonga eyakuyisizza nga tukyali ku byokyama ebyo wadde ogambye teweesiga muntu tokola ki mu nsi yeggw'omu ku bantu benneesiga ekyo tekisobola kuvaawo sisobola nakuteebereza nti osobola n'okundyamu olwo ge mazima Mr. Bariko kyomanyi ku nsi kuno ekintu kiri kimu ye by the way sandigaana ebyama osobola okuŋŋamba ebyama buli mu byosobola okuŋŋamba n'ebyama byotasobola kugamba muntu yenna ne wabeerawo ekyama nga ggwe kyewalibadde weesirika nga gwokyesigaliriza ku mutima gwo kuli si buli kyama nti kyandyetaagisiza okujja nga kigambibwa kituufu buli muntu ge mazima ndi mukwano gw'osiganye olina ebyama byosobola okuŋŋamba olina ebyama byosobola okuntegeeza naye waliwo kye bayita ekyama ekikusiga ekiddamu kye wandyesigaliza ku mutima gw'oddala nga kiba kicyowe wekka nga tewandyetaaze nakugenda nga lwakuba oli mukwano gwange tulya mu kimu tunywa mu kimu n'omukyala wo ow'omunju nga takimanyi
Omuntu gwosyalinga naye bulangiti ne bikira waffe waliwo abalwadde abaca mu malwaliro baita bwe n'akugamba musawo kino ekyama kino ne bba wange ow'omunju takimanyi n'akikugamba naye nga teyasobola kigamba bbaawe naye najja n'akigamba gwomusawo najja akigamba nti omusawo olwensonga lwaki mujjanjabe naye ate nembeeramu nange naye nga zze mulwadde naye n'akisirikira nagasijja kigamba musawo be banoonya amagombe ago magombe gennyini si magombe oyo aba anoonya magombe kiba kyama kiba kyama nga kyesigaliza ku mutima gwe kati musawo olaba naye Kampala buli omu abeera bibye abeera mu kikomera kati simanyi Muzafalu simanyi yagenda Kampala kyentegedde kiri eki nga ye mujja mu lumbe mu kyalo ne mutweragirako kitegeeza ne mu kibuga eyo mubeera mu kweraga kati ffe ngabo kuno tubamanyi mbwate yo simanyi location Kampala mwemola nnyo nayo anti bagamba abantu babeera banjawulo n'ebikolwa ne bibeera byanjawulo kati goyinza okubanga nawe ekibuga wagendayo ng'oli mukulu wezaalibwe nazaalibwayo tulaba wamama Nanfuka najjayo buzi naye kinnumye nnyo okubanga Muzafalu ono tomumanyi kirabika teyagenda Kampala kubanga sinakkiriza bulungi okubanga nze ab'oku kyalo bonna mbamanyi bwe noŋŋamba mbu ate simanyi ab'emu mu lwato bamanyi mu Kampala nnene ati Kampala erimu ebitundu katumale gakkiriza tugiyita Kampala naye mulimu Nabbingo Namuŋona yo ebyalo webityo kati nga waneeno awe wali obuzibu yatugamba waawo tufuwalaze yatugamba Kampala eno district Kayunga si wakiri kati mulimu ebitundu gwabimanyi kati tombaliraako ebitundu bingi kati nga najja Kayunga naye ate nafundikira ndi wano ku kyalo kinene kati ensonga ngitegeddeyo ekyalo kino bakiyita bate wano bayitawo kikuba mutwe ekintu kino njagala otunuulire nga banka abagagga bwe beesiga banka obalaba addira n'aleeta asikaali n'amuteeka ku banka okyuda n'amukwasa emmundu na buli kimu akuume banka ebiri mu banka munda naye ate oluvannyuma lwa byonna ate baba bafulumye banka ate ne bagigala nekibaka kitegeeza kati nange buuliza nti olowooza kitegeeza nti n'asikaali onafande tebamwesize oli mutuufu byemazima ate ng'okimanyi nti nga bweyogedde ku banka bantu bangi eyo balowooza nti fe abagagga ebintu byaffe tuteeka mu banka kati eyo eyo ngombe yakwata bonna era kati naawe bayinza oba bakwogerako musawo kisaaki okozesa nnyo Bank of Africa eyo kati era buli omu amanyi nti kati gwe buli kyapa kyo kiri mu Bank of Africa ate nze kyekitali ku nze awo nabuukawo nasukka kubanga obadde okimanyi nti banka bwefunamu obuzibu tugeze eyidde omuliro ng'oyagala bintu byo banaye musawo simanyi oba omanye empapula z'osasula n'okusayiningako wano n'ettaka ekyapa ekyali ekikyo olina okusayiningako kakasa ettaka lyali liryo teryali liryo emmotoka wali ogyewoze tewagyewola poloti yaliyo teyaliyo emmotoka yali kuli wabinshuwalinga wagimalayo bati wagimalayo inshuwalensi oli kukireka amumakati kyovamu abagagga muteeka mu mayumba otegedde era kyekyama musawo kyekyama wano kikuleetedda leero wano kubuulira nze musawo ndabira wano sente zenina mu banka teziwera wadde obukadde obuna teziwera bukadde buna kaitolaba najja Kayunga ate tolaba nafundikira ndi ku kyalo kikuba mutwe kaitolaba webatyo Kampala ye munene mulimu ebitundu bingi ako mbadde sikamanyi naye ko kanyinyonyodde kati mbuuse naye wabula wanyumye okunyuma kwonna kuva gy'oli lwakuba wantiika ekizibu ekyo Mande Tuesday Wednesday naku zonna kunaaba ekizibu kyokka kyewantiika ekirungi buli muntu alina okuba nga anyirira okunyirira kuba kuva ku kunaaba gavumenti yanditusaaside ekintu kino nekijjamu omukono kati olaba kati naye kakubulire okimanyi nga ngenda kuddayo ewa mama Nanfuka nedda obudde bukyalina mama Nanfuka mugamba okyalina mukwano gwo nedda ndikuddayo ku kibuga Kampala ovudde kuki nedda olaba bakama bange bampise nina okuddayo okukola
ebyange byonna wano naye kati kubikuuma otya kyekikuleese leero nti nagwe mukwano gwange nyinza okubeera omukazi afunye olubuto okitegeera omukazi afunye olubuto oba nze nfunye nga wenagambye ku byobulwadde oba ndwadde sikyasobola ate kati nze mulwadde nze amanyi seefu nina seefu okitegeera nga nze ate nze mulwadde sisobola kwogera sisobola kutambula omukazi azadde akaana nze nzikamanyi pini eyaki eya seefu ate kati nze sikyasobola kwogera banita naye omuntu gwenyesiga muganda wange kido ku kido betwazirunda wadde ziba zampumuupu naye zitugattira ddala ezo olaba wodropu eyo eri mu kisenge kyange bwe nakubuulira ebiri emabega wodropu mumaze okwenjula engoye bwoti oyinza obutakkiriza eyo seefu enene ng'ekisenge gye kiva paka gye kikomanga mu kisenge kyange mwenyini amadaala 10 ndatawo kati doyoge tuvudde limu ompe emboozi etegeerekeka ompe emboozi embuulirira omanyisa ebintu kati tukano oyogera ebintu ebitakwatagana naawe nakyabayo tonyiiga olaba kiyinza obutakunyiiza kati anedda enesaati ani yagimba kati ngenda gyambalira ngaayo anti kati olaba kwetagako empale kwetagako engatto nze sagala enenga tombi tolaba kombine engatto efaanana n'empale kati kiba kibi ogiraba kombine naye olaba njagala obeere ng'oyambadde bulungi nga webalaba webatulaba fembi tulaba nga tumakinga kale tumakinga naye nawe kati kanzireyo nkole nkomewo nga kyensookera ddala obutakkiriza kwe kuŋŋamba ogenda okole ne Muzafaru yava kuno ng'atugambye agenda kukola paka nakati okugjako omulundi ogu gwe twamuwulizaako ng'akubye akasimu kati naye bwotyo bw'oli okunnimba ate Muzafaru okuba essimu yakuba ku yakapiiku nze Brian sirina ssimu kitegeeza gwe boddayo nedda kati laba bigenda kuba biwedde togenda kunkubira sigenda kuddamu kuwuuza kuba ne Muzafaru singa kapiiko teyalina ssimu singa tetumuwuli nawe otandise okufeera nzikiririzaamu kati nze bwe naagenda ngenda kukuweereza essimu yinza mbere essimu ngenda kukuweereza essimu ate nga siba amapeesa ono gundi Somalia phone ng'eyange mulimu ebyapa ebya buli kimu kandize emmotoka ebyapa by'amataka ebikampuni zange zonna buli akankwata mu kalyo naye kati nina pini password eggulawo kakati nsonga eyo maze okuŋŋamba ebyo byonna ebibugagga byo kati nzizaako ki kyenjagala onkwasize password ye mbeere nga nze naawe fe abagimanyi nga bwe nakugambye sigamba nti omukazi simwesiga naye gwe wakangaddemu kapata naawe kakoli noŋŋamba nti omuntu musobola okwawukana saawa yonna kiteokunemanga mwekuba mavundu kati ate kati nyinza okufuna nange ekisikumbe omukazi wange ali lubuto okitegeera kati naye nga sekinjagala nti enikesi nafunye obuzibu osobola okuyinza olina okuwandiika oba ogenda gikwasa muto gwe nkuba nti oli musajja mugezi njagala kuwa kapini bw'ogenda bwotyo n'okugulawo n'olaba akapeesa onyiga 894 tugiddemu 19 yeyo 19894 bwe kaso giteekamu kana kagundi nekaka brini ng'okanyigako kazza munda nga yeggulawo access grant kyekyo munaye ogwo omugugu ngwetikudde esigo gwetikulidde ddala era gwe nyamba buyambi otereke butiribiri kale yaba balwadde bagamba ki nange mbere ne Somalia kati mwe otolaba nti kiba kirungi nzeyongere nga nkola then ndofune sente sijja kulwayo najja otolaba luli najja mbuuza nojja kujja nga kwateko
Wow.